Bannakibiina kya NRM okuva mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo bakedde kuyisa bivulu ku nguudo ezitaliizemu nga bagenda okubugiriza ssentebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni abadde agenda okujja Empapula ku bwa ssentebe w'ekibiina n'okukwatira NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Ekibinja ky'abavubuka ekimu kivudde ku yafeesi za NRM e Lubaga nga kikulembeddwa mu ssentebe Ivan Kamuntu Majambere. Bano batubulidde nga bwe basemba Museveni okuddamu okuyitamu ku bifo byombi. Oluvannyuma batuuse ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda ka NRM ekisangibwa ekya Ddondo okulindirira omukulembeze waabwe nga zikunuukiriza okuwera ssaawa 7 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda aka NRM ng'ayise ne Maama Janet Kataka Museveni ng'anayiniriziddwa abakulu ab'ekibiina abadde bakulembeddwa mu Ssaabawandiisi Richard Todong kw'ossa ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi bw'atuuse omukulembeze w'eggwanga ayisiddwa mu mitendera egy'okujja y'Empapula nga wano aluŋŋamiziddwa kuli akakiiko ak'ebyokulonda Dr. Tango Doi. Oluvannyuma ono ayogeddeko eri bannakibiina era n'ababulira lwaki ayagala okuddamu okwesimbawo ku kifo ky'obwa ssentebe n'ekyobukulembeze w'eggwanga. The moment you look at yourself as an agent of ideas, not your ego, things will be very simple. When you come, for instance, to even elections, you can sit down in our area. Who are there? What are the issues in our area? 1, 2, 3, 4. Among us, who can push it better than the other one? It will not me, no. It will be who. These are the problems for our area or for Uganda or for whatever. Onasaba bannakibiina okukomya okwerumaaluma okusobola okutwala ekibiina kyabwe mu maaso n'okukulembera eggwanga. Avoid politics of personality. Me. It's not you. Because you alone. You don't have much. You can't do much. The NRM is a party based on issues, policies. We are with you because we agree with you. Not because of you as a person. No, it is on the issues of the policies. Museveni agamba nti ekisanja ekiddako waakusanyisira kulwanyisa enguzi gy'agamba nti eremesezza eggwanga okugenda mu maaso ng'onaagamba nti abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo balina okwenyigira mu lutalo luno ku nguzi. This time, I want us really to wipe out corruption. Because this corruption should not be there. Because you are in charge. Remember, the NRM, when it came into government, gave you power to elect people at all levels. LC ones, you have just elected. You have just elected the NRM structures. You are going to elect the national ones. You have already started with the youth and some of the other groups. Now, when you elect, those people you elect should be your nampalas, should be your overseers in each area. Kakati Yoweri Kaguta Museveni asuubirwa okuzzayo empapula zino ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja. Gestion on Friday is too much in Kampala. So we are requesting Your Excellency that we shall extend by 1 day. We shall have nomination up to Saturday the 5th. And accordingly, Your Excellency, I want to request you to be the last to get nominated on the 5th. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino Crack STV Agyeyo.